Batuuzizza olwaliro n'ategeeza tewali wanyooka mukka nga tewali muliro kale na bwekityo obudde bunaamulira ekigali mu kulaga nti ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abasinga obungi baweereddwa obukadde 10,000 kyandiba nga kituufu wabula n'abawabula nga ebintu tebinnaboononekera bandikozesezza omukisa guno ng'obudde tebunnakeerewa ensimbi zino bazizzeeyo gye zaavudde. Bino ebirimu ssente bino inagamba gundi yafunye ssente tebirina bitwalanga bya muzannyo eggwanga lifiirwa ssente ezo zimwawaddeyo nemuziteeka mu bintu ebikyamu ate n'abaazifunye nabo balina okutegeera ti ssente zino teri muntu akuwa ssente ya bwereere. John Kikonyoga ayongerako nti wano ku nsi tekuli muntu yenna agaba kya bwereere era abaka bano abasekeredde abakyaganidde ssente era baganye okuzizzaayo nti boolekedde okuzisasula n'omutanga ate ogw'amaanyi nnyo. Nga-FDC tulina enkola etukiririzaamu ssente gy'otakoleredde tolina kugitwala newe ogitwala nolowooza nti olina amagezi eyagikuwadde nti ajja kukola ki ajja kukusaba akanyamake nasewazike basaba akanyamake mujjukire olugero twagera nga tukyali baana bato abaali bakalidde bonna tebaafuluma nnyumba eyetakalidde ekayi yafuluma ne ku ssaawa eno nze nkakasa 10,000 kino kigenda kufiiriza ba MP asuka mu bitundu 4 ku 10 baleme kudda mu paalamenti olw'10,000 kino. Ku lwa 88 CBS FM radio lwa Samayinja Munnanda gwe Musese John. Abatuuze ku nsalo ya Uganda ne Tanzania emutukula baguddemu entiisa. Abayizi b'essomero babiri bwe balonze ebintu ebifaananyirizaako peeni ku kkubo nga bagenda okusoma gye biggweredde nga bibwatuse ne bibatuusaako ebisago eby'amaanyi. Abayizi bano okuli ow'emyaka 6 n'ow'emyaka 4 kigambibwa nti balonze obuntu bwe badde bateebereze bwe bagamba nti peeni era nga bano batandise okubukozesa nga boolekera ku ssomero. Abatuuze bategeezezza Kyabasa nti obulondeddwa bubadde bwakulira ddala nga peeni ng'akamu kabadde mu kkala mmyufu n'enjeru ate nga akalala kali mu kkala enzirugavu n'enjeru nga bulina n'obusaanikira obufaananira ddala obwa peeni. Kigambibwa nti abaana bano olwabulonze batandise okubuzannyisa gye biggweredde nga bubwatuse ne bubatuusaako ebisago eby'amaanyi mu bitundu eby'omubiri ebitali bimu era bano baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Abatuuze ababaddewo embeera eno ng'etuukawo bagambye nti ebibwatuse byefaananyiriza okuba bbomu. Ezadenga peeni nga bakoze nga nenga bubbo ebwabatekiddeko ate baafudde nga bali mu ddwaliro eddene mutukula munda kaawo kati babulonze kati nga babuzanyisa bumanyi peeni kati nibo bwatukirako twali ba famire emu nenga nira kwongera okunoonyerezaako kulaba embeera gye balimu. Poliisi etandise omuyiggo ku bantu abaatemyetemye emmotoka z'abannaabwe mu bitundu by'Empererwe nga bakozesa ebijambiya. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge yalina ebisingawo. Kyaddaaki olukiiko olufuzi olwa takisi mu ggwanga lino Uganda bayingidde mu butakkaanya oba mu lutalo olukedde mu paaka ya takisi ey'Empererwe ng'emmotoka nnyingi zoononeddwa endabirwamu bazitemyetemye ebijambiya ng'olutalo luva ku bagoba ba takisi abagamba nti waliwo paaka gye baagala okubatwalamu mu kifuba naye nga kifo kya mugagga nti ensimbi z'abasoloozamu buli lunaku nnyingi tebazisobola. Okusinziira ku mukulembeze owa paaka ya takisi ey'Empererwe ono nga ye Sendawula Dirisa ategeezezza nti ebijambiya ebireeteddwa mu kitundu kyabwe bibatiisizza nti n'emmotoka z'abantu zoonooneddwa n'abantu bakubiddwa amayinja we twogerera bino nga bafuna bujjanjabi mu malwaliro agatali gamu. Ekibaddewo baze n'amajambiya batemye emmotoka z'abantu bakubye endabirwamu z'emmotoka so tuli mu kusoberwa okw'amaanyi ennyo naye mwami Ken Kigongo azaalabirwako muvuye ebbanga ddene era tetwamanya lwaki twakolagana naye ndowooza bantutemye butemi kuba neewunyiza omusajja okuba nga aleeta amajambiya amapyattuku ne batemye emmotoka z'abantu ne bakuba abantu bali ku bitanda so tuli mu kusoberwa okw'amaanyi. Ne poliisi eyingidde mu lutalo luno ng'abatakisi bano tebannattiŋŋana ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja lwa Samayinja ze Munnabuddu Lukenge Sharifu wa Empererwe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Buvunaanyizibwa bwa kkooti okukakasa emyaka gy'omusibe nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Omuntu yenna bw'avunaanibwa omusango ogw'ekibonerezo criminal case n'agamba nti tannaweza myaka 18 mu mateeka kirina okutwalibwa nti tannagiweza okutuuka obujulizi obuvaayo obukakasa nti agiweza. Tugamba wabeerawo
okukitwala kyoyinza oyita presumption ti omwana oyo oba omuntu oyo tannoza myaka 18 okutuusa obujulizi buvaayo obukakasa nti agiwezezza. Era omuntu bw'akwatibwa n'agamba nti wa myaka 17 oba 16 alina okuyisibwanga omuntu atannaweza myaka egyo 18 okutuusa obujulizi obwetengeredde obuvaayo ne bulaga nti agiwezezza. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Alex Kizito annyonnyola ku bulwadde bwa mpox. Omuntu singa okukwata envaazo nga zankima n'ozirya obudde obwo ne buyingira omubiri gwo osobola okubufuna. Mpox oba namusuna w'enkima ava ku nkima afaananamu ne namusuna eyatukwata nga tukyali bato nga ye ava kawuka kalala naye newakubanga nako kaleetebwa virus nga mpox bw'ali. Tolabira ku kinti omuntu alina mpox afuna ebitulututtu nga bineneko okusinga ku bya namusuna nga birumamu era bisiiwa. Asobola okufuna omusujja naye ekisinga obukulu okufuna ensanjabavu zisobola okubeera ku nsingo oba muno mu mpataanya amagulu we gaawukanira n'olubuto oba mu nkwawa. Naye ate ye namusuna ebiseera ebisinga taleeta nsanjabavu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 125 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Amasomero 3 gakakasiddwa okukiikira ebbendobendo lya Masaka mu mpaka z'amasomero aga siniya ez'omupiira ogw'ebigere eza National Schools Championships ez'omwaka guno 2025. Okusunsulamu okwenkomeredde kubadde mu disitulikiti y'erya Ntonde ng'amasomero agagenda okukiikira Greater Masaka kuliko Masaka SS, Notre Dame High School ne Wagwa High School. Masaka SS bayisewo nga bannantameggwa nga ku final bakubye Notre Dame High School egoozi 2 ku bwereere. Wagwa High School eyiseewo nga namba 3 oluvannyuma lw'okumega St. Henry's College Kitovu ku penalty 9-8 oluvannyuma lw'okulemagana amaliri ga 0-0 mu ddakiika ez'essalira. Amasomero okuli Masaka SS, Kimanya SS, St. Henry's College Kitovu, Seke SS ne St. Charles Ruwanga Kasasa be baakiikirira Greater Masaka mu mpaka eza Nationals ezaaliwo omwaka oguwedde 2024. Empaka eza National Schools Championships ez'omwaka guno 2025 zigenda kubeerawo okuva nga 5 okutuuka nga 15 omwezi ogujja ogwokutaano nga zigenda kubeera ku ssomero lya Ngola High School mu disitulikiti y'e Ngola. St. Julian High School Mukono be bannantameggwa b'empaka ezaasembayo nga zaayindira mu kibuga Masaka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Embeera yeeyongedde okusajjuka mu nkambi z'ababundabunda e Sudan ebibinja by'abajaasi bitanudde buto okukola obulumbaganyi ku nkambi z'ababundabunda. Abamu ku bantu abawangalira mu nkambi ezo bategeezezza nti obulumbaganyi buno bubadde bw'amaanyi era bangi kaakano bali mu kutya. Abantu 100 okubadde n'abaana 2 abasawo be baakatibwa mu bulumbaganyi obuzze bukolebwa mu bitundu by'e Darfur okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte. Okulumba ekibuga El Fasher n'enkambi 2 ezirinaanyeewo kukoleddwa akabinja k'abajaasi aka Paramilitary Rapid Support Force era ng'akabinja kano olunaku olw'eggulo keewanye nti keddiza enkambi ya Zamzamu. Enkambi ya Zamzamu n'eya Abushok zirimu abantu abasawo 7,000 era nga kaakano basula ku bunkenke olw'okulwanagana mu Sudaani. Sudaani yatabuka okuva lwe yali omukulembeze w'eggwanga Bashir okumaamulwa mu buyinza
era okuva olwo obubinja bw'abalwanyi bwabalukawo nga buli omu alaga eryanyi okukwata obuyinza ekiviiriddeko bannansi okuba mu ddukadduka nga n'abalala beetegula dda eggwanga ery'okutaasa obulamu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Ekibiina kya Forum for Democratic Change oludda olw'Ennajja Nankumbi kirabudde ababaka ba paalamenti bonna abaafunye ku nsimbi obukadde 10 ezoogerwako mu mawulire nti bazikwate bukolokolo bazizeeyo gye baazijje tikubanga singa tebakola ekyo embeera eyinza okubonoonekera. Abatuuze ku nsalo ya Tanzania ne Uganda emutukula baguddemu entiisa. Abayizi babiri ababadde bagenda ku ssomero balonze obuntu beefaananyirizaako peeni wabula babadde bakyabuzannyisa olwo ne bubwatuka ne batuusaako ebisago era abantu bateeberezebwa nti ezo zibadde bomu. Poliisi etandise omuyiggo ku bantu abatemyetemye emmotoka z'abannaye mu bitundu by'Empereere nga bakozesa ebijambiya olw'enjawukana eziriwo mu bagoba ba takisi. Embeera eyongedde okusajjuka mu nkambi z'ababundabunda e Sudaani olw'ebibinja by'abajaasi ebitandise okulumba abantu era nga waliwo abantu abasoba mu 10 okubadde n'abaana abattiddwa mu bitundu by'e Darfur. Bannaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa eno. Tova ku CBS FM tukyakuweereza agundegunde omuteregga.